oba mu kiseera ky'omuddu wa Mukama William Miller ne ba Ellen White mu bantu abaaliwo 3,000 waasigalawo abantu 50 ne watasigala muntu n'omu oba wadde n'omu yasigala nga mulamu awo wamu. Oba mu kiseera kya Gideon mu bantu 3,200 waasigalawo abantu 300,000. Bigambo bikulu byentegeeza ekkanisa nti tewali wadde omu mu 20 abali mu bitabo by'ekkanisa yeetegese okufundikira obulamu bwe obw'ebyafaayo by'ensi era nga bajja kubanga tebalina Katonda wadde essuubi okufaanana ng'aboonoonyi aba bulijjo. Ebigambo bino bizito nnyo. Nammwe mulabe abantu abawandiikiddwa mu bitabo by'ekkanisa. Mulabe abantu ababatizibwa buli ttaamu ne bawandiikibwa. Mu abo abawandiikiddwamu tewali wadde omu mu 20. Mu kiseera kino ekitali kya bulijjo eky'okuweewebwa kusabira okunoonya Mukama oleme okusigala mu kkubo. Abooluganda ne bannyinaze mwe abasanyukiddwa okuwulira ekigambo kya Katonda mu kaseera kano mbalamusizza mu linnya lya Yesu. Mbasaba twegattire wamu okwebaza Katonda ekyatuwadde omukisa guno kubanga bwe tujjukira nti omukisa guno tegujja kubeerawo ebbanga lyonna kubanga gulina ekkomo naye nga tukyagulina Katonda ng'akyagutuwadde tulina ogukozesa. Bwe kityo ekiseera eky'omukisa bwe kinaggwa kijje kisange nga tuli mu ludda olulungi era nga tetwayonoona biseera byaffe naye bibe bya mugaso gye tuli. Tugenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebitutegeeza ebyo ebiriwo mu ggulu naye nga birina bwe bikwataganira naffe nga tuli ku nsi era nga byawulamu abantu ebitundu bibiri. Bintu bikulu newankubadde nga bangi abatuula ku nsi tebafuddeeyo era nga balowooza nti okubeera ku nsi kimala tewali kirala kyokka tuli mu kutunuulira ebyo ebiriwo mu ggulu nga biteeka omuntu mu ludda luno oba luli era nga bwe biteeka omuntu oyo mu mugabo gwe bw'atayinza kubaako kyayongerako. Mu ngeri eyo twalaba ekyokuyiga ekyogera ku kuweewebwa, twalaba engeri enjuyi bbiri bwe ziri mu kwawukana, olumu nga zeŋŋaano ezinaaterekebwa mu tterekero lya Katonda oluuyi olulala nga zeŋŋaano embi. Naye twalaba nti olw'okuba eŋŋaano embi n'ennungi byegasse walina okubaawo kye tuyita okuweewebwa oba kye tuyita okunyeenyezebwa. N'olwekyo ne wabaawo okwawula eŋŋaano embi n'ennungi. Eŋŋaano embi zigerageranya aboonoonyi, eŋŋaano ennungi ne zigeraageranyizibwa abatuukirivu so ng'ate eŋŋaano ezo zaakuteekebwa mu muliro ogw'emirembe gyonna. Kyenva nkoola buli omu okweteekateeka mu mutima gwe n'okunoonya Mukama abeeko kyakola mu bulamu bwe kubanga tumanyi nti okuweebwa kuludde nga kutandise era kugenda kuggwa. Twalaba ebyo Katonda by'akozesa ng'aweewa abantu. Twalaba nti obubaka bw'ekiseera kyaffe Katonda amukozesa. Abantu abamu ne babukkiriza abalala ne babugaana. Okuweewa ne kubasuula ebweru. Twalaba nti okumanya okutono mu kigambo kya Katonda kuweewa bangi ne batwalibwa enjigiriza enkyamu. Nabagamba nti naddala mu nnaku zino mu kiseera ky'okukolako obwakabaka obw'ekizikiza abantu nga banywa ebitabo abantu bonna abatayiga kigambo kya Katonda mu buwombeefu awamu n'okusaba baakusisinkana okuweewebwa era kujja kubaleka nga bakkiriza enjigiriza ez'obulimba. Twalaba n'ekirala ekiri mu maaso ekirina okubaawo nti okulangirirwa kwa Sande kwa kuleka okukkiriza kw'abamu nga kuseebengeredde era ng'okunoonya ne kubula kubanga tebeewaayo eri Katonda awamu n'okutambulira mu mazima ge. Ate twalaba ebifa ku musango mu ggulu nti gwatandika ku baafa ne gutuuka ne ku balamu era bwe gwatuuka ku balamu gwatandika ku abo abaamanya amazima era ne mu abo abaamanya amazima gutandikira ku bakulembeze ne gutuuka ku bakkiriza bonna. Bwe gunaava ku bamanya amazima gwakutuuka ku batannamanya mazima. Ffe omusango guno gulina okuggwa nga buli linnya lyonna lituukiddwako era nga waliwo ekisaliddwawo. Mujjukira nti twayiga ekifo ekitukuvu n'olunaku olw'okutangirira engeri gye lwageraageranyanga n'olunaku lw'omusango mu bitundu 3. Kaakano tugenda kuyiga ekyokuyiga ekirala era nga kikulu nnyo
ekitulaga omulimu ogugenda mu maaso mu ggulu nga gutukwatako wadde nga tuli mu nsi, n'omulimu guno nga tulina okufaayo n'obutalowooza nti okuba nti tussa omukka kimala naye okuzuukuka n'okubeera mu maaso ga Mukama nga twagala okubeera mu ludda olulungi. Ekyokuyiga kye tugenda okuyiga kyogera ku kabonero ka Katonda. Kansabe abo abawulira ebigambo bya Katonda twewombeeke nga tugenda okuyigira wamu ekigambo kya Katonda. Tusabe Katonda atuwe omwoyo omutukuvu atukulembere tuleme okuwulira buwulizi naye kigase emitima gyaffe. N'olwekyo katusabe. Oli Katonda omulungi, ensulo y'essuubi, okusaasirako, kwewuunyisa era tekwogerekeka. Watukuuma, watuwa omukisa ogutali gumu mu bulamu buno. Tewali kyotakoze okulaba nti tufuna obulamu obutaggwaawo oweebwa ekitiibwa. Tukwebaza kubanga wakkiriza ekigambo kyo kyogerwe ku nsi eno. Tukwebaza kubanga okikozesa okulokola aboonoonyi n'obajja mu ludda olubi n'obateeka mu ludda olulungi olukusanyusa. Tukwebaza kubanga lw'ekigambo kyo kyokka abantu bayinza okuva mu ludda lwa Setaani ne badda mu ludda lwa Kristo, era bw'otyo tuwadde omukisa okukibikkula ng'oyagala okikozesa omulimu gwakyo mu bulamu bw'abo abakiwulira. Tukusaba omukisa, tukusaba otuyambe, tukusaba omwoyo gwo. Tumanyi nti amagezi gaffe matono tegayinza kunnyonnyola kigambo kya Katonda nga bwe kisaanidde, naye tukkiriza ekisuubizo kyo nti buli lwe tunaakibikkulanga ekigambo ky'omwoyo wo omutukuvu ajja kukitutegeezanga okusinga ffe bwe tuyinza okutuuka nga tukyogera. Tukusaba omukisa guno gubeere naffe. Oyo awulira yenna wadde leero n'oyo alikiwulira olulala kibe kya mugaso mu ye. Omukuume okukakanyaza omutima, omukuume obutafaayo, omuwe okumanya nti omulimu guno ogukolebwa mu ggulu gumukwatako newankubadde ng'ali ku nsi. Muwe okumanya nti alina okubaako oludda mwagwa era ffenna otusobozesa okusalawo okubeera mu ludda olulungi. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu, amiina. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekyogera ku kabonero ka Katonda. Tusome ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa essuula 7. Essuula eno eyogera ku Bayisirayiri abaateekebwako akabonero ka Katonda. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lunyiriri olwokusatu. Wagamba nti oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi nga bakutte empewo 4 ez'ensi. Empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Olunyiriri olwokubiri ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika 4 abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja nti ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Katonda waffe yeebazibwe. Ebigambo bino bikulu era byewuunyisa. Yokaana ng'ayolesebwa yalaba abamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi. Bamalayika bano baali bakutte empewo oba entalo. Empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Era eno njogera ya bunnabbi, ekitegeeza mu bifo omuli abantu abangi n'awatali bantu oba ku batuukirivu. Kwegamba bamalayika bakuuma obutebenkevu okubanga bukyaliwo olw'omulimu Katonda gw'ayagala okusooka okukola ogw'okuteeka akabonero ku kyenyi ky'abantu be. Olunyiriri olwokubiri luno nalwo lugamba nti ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika 4 abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Omulimu guno ogw'okuteeka akabonero ku byenyi by'abantu ba Katonda bwe guleese empewo okukwatibwa era okuteeka akabonero ku byenyi by'abaddu ba Katonda. Mulimu mukulu nnyo eggulu lyonna lye gutunuulidde. Mulimu ogunaalaga abantu ba Katonda bateekebweko akabonero ka Katonda ng'omuntu bw'ayinza okuddira ekitabo kye n'akiwandiikako erinnya lye. Abantu ba Katonda nabo balina okubaako akabonero ka Katonda akakakasa nti bantu ba Katonda ddala. Tusome ekyawandiikibwa ekirala mu kitabo kya Nnabbi Ezekyeri
ku ssuula ey'omwenda ku lunyiri olwokuna awali ebigambo ebikulu ddala ebikwata ku kabonero ka Katonda era ebifaanana na bino. Katutandikire ku lunyiri olwokuna. Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikoowe era abakaabira emizizo gyonna egikolebwa wakati mu kyo. Wano batugamba eby'emizizo ebyakolebwanga mu Yerusaalemi. Bw'oba oyagala okubimanya obulungi oyinza okusoma essuula ey'omunaana mu kitabo kino ekya nnabbi Ezeekyeri, we yalabira eby'omuzizo ebyakolebwanga mu Yerusaalemi nga bwe byali. Essuula ey'omunaana eyogera ku kwolesebwa kw'okubonerezebwa okunajja. Essuula eno yonna eyogera ku by'emizizo ebyakolebwanga mu Yerusaalemi. Wulira olunyiri olusooka. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'omukaaga mu mwezi ogw'omukaaga ku lunaku olwokutaano olw'omwezi bwe nali nga ntudde mu nnyumba yange n'abakadde ba Yuda nga batudde mu maaso gange, omukono gwa Mukama Katonda ne gugwira eyo ku nze. Awo ne ntunula era laba ekifaananyi ekyali ng'embala ey'omuliro okuva ku mbala ey'ekiwato kye ne wansi muliro, n'okuva mu kiwato kye n'okwambuka ng'embala ey'okumasamasa ng'ebbala lya zaabu etabuddwamu effeeza. Awo n'agolola ekyali ng'omukono n'ankwata ku muvumbo gw'enviiri ez'oku mutwe gwange, omwoyo ne gunsitula wakati w'ensi n'eggulu ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda eri oluggi olw'omulyango olw'oluggya olw'omunda ogutunuulira obukiiko obwa kkono awaali entebe ey'ekifaananyi eky'obuggya ekireeta obuggya. Era awo we wali ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri nga bwe kyali mu kwolesebwa kwe nalaba mu lusenyi. Awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu yimusa amaaso go kaakano eri ekkubo erigenda obukiiko obwa kkono. Awo ne nyimusa amaaso gange eri ekkubo erigenda obukiiko obwa kkono. Kale laba ekifaananyi kino eky'obuggya nga kiri mu mulyango ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono. Bino bya muzizo ebyakolebwanga mu Yerusaalemi omwali ekifaananyi eky'obuggya. Bwe munaasoma essuula eno mujja kulaba we yalagirwa abaakaabiranga Tamuzi nga bamusinza mu Yerusaalemi, eby'emizizo ebingi ebyakolebwanga mu Yerusaalemi. Naye bw'otuuka mu ssuula ey'omwenda olunyiri olwokuna, awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi. Owooluganda Katonda atulaga abagenda okuteekebwako akabonero be baani? Be bantu abakaabira emizizo egikolebwa mu Yerusaalemi ne bassa n'ekikoowe. Era wadde nga bakaabira emizizo gino bayinza okuba nga tebalina kyakukola, bayinza obutabijjaawo, naye babikaabira era ne basinda. Abo be balina okuteekebwako akabonero ka Katonda. N'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga muvaako ennyuma, mufumite eriiso lyammwe lireme okusonyiwa, so temubanga na kisa. Mutire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abali mu maaso g'ennyumba. Olaba nti abo baali balina akabonero ka Katonda baali tebalina kukwatibwako, era tugambibwa mu kubikulirwa nti empewo zaali zirina okukwatibwa, akabonero kasooke kateekebwe ku bantu ba Katonda, naye nga kalina okuteekebwa ku abo abakaaba era abasinda olw'emizizo egikolebwa mu nsi. Katulowooze ku kabonero akanaakuuma abantu ba Katonda, akabonero akanaabawonya omusango abalala gwe banaasalirwa. Mulowooza ku ebyo ebyabawo mu biseera eby'edda, abantu ba Katonda nga bali mu nsi ey'e Misiri, naye Katonda n'awa akabonero akaawula abanaazikirizibwa n'abantu be abalina okuba nga bakuumiddwa. Bwe tusoma mu kitabo kya Kuva essuula 12 bwe tusanga ebigambo ebikulu ddala bye njagala tulowoozeeko nga tuyiga akabonero ka Katonda mu nnaku ez'enkomerero. Tugenda kulaba akabonero ka Katonda mu nnaku ez'enkomerero. Buli mulembe Katonda yawanga akabonero akamugatta n'abantu be, era ne mu nnaku ezisembayo waliwo akabonero ka Katonda. Bwe tusoma mu Kuva ssuula 12 olunyiri olw'12, essuula eno eraga nti Katonda agenda kuggya abantu be mu Misiri. Yalagira Abayisirayiri okusiiga omusaayi ku miryango, bw'atyo malayika azikiriza bw'anajja okuzikiriza abaana ababereberye era n'ebibereberye byonna eby'omu nsi ey'e Misiri
omusaayi guno gube akabonero obutazikiriza buli kibereberye kyonna ekiri mu maka gano. Katusome okuva Ssuula 12:12 wagamba nti kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'e Misiri omuntu era n'ensolo era kuba Katonda n'abo ab'e Misiri ndisala emisango nze Mukama. Olunya 13 awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Ekintu kino kyewuunyisa. Olunyiri luno olw'13 lugamba nti omusaayi guno gulibafuukira akabonero. Njagala okubajjukiza nti malayika bwe yali ng'asikiriza abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri n'ebibereberye eby'ensolo era ne bakatonda baabwe nga bwe byawandiikibwa ku nnyo 12, omusaayi guno gwafuukira Abayisirayiri akabonero baleme okuzikirira. Era njagala okubagamba nti malayika yali asobola okusoma akabonero kano buli maka agaasiiga omusaayi yagayitangako n'agenda. Buli maka agataalina kabonero omwana oba ensolo ebibereberye nga bizikirizibwa. Kino kintu kikulu nnyo ekyabaawo. Omusaayi okuba akabonero akawonya abantu ba Katonda era abatalina kabonero nga bazikirizibwa. Ate era waliwo kyenyinza okubajjukiza mu byafaayo bwe tulowooza mu kiseera ky'Abayisirayiri nga bagenda mu nsi ey'e Kanani. Mu kitabo kya Yosuwa Essuula 2 tulaba okulokolebwa kwa Lakabu. Yosuwa Essuula 2 bwe tusoma ku lunyiri 14 n'okweyongerayo tulaba nti Lakabu bwe yali nga ayaniriza abakessi bali yabagamba nti yamanya nga bajja kuwamba ensi ey'e Kanani naddala ekibuga Yeriko Lakabu we yabeeranga. Yabagamba nti naye munsuubize era mundayirire obanga muli nkola bulungi nga nange bwe mbakoze. Awo ne bamuddamu nti tuli kusasula bulungi byonna by'otukoledde. Naye ne bamuwa akabonero akanaamulokola. Bw'osoma olunya 17 abantu ne bamugamba nti tetulina musango ku kirayiro kyo kino ky'otulayiza. Laba bwe tulijja mu nsi olisiba akagwa kano akamyufu mu ddirisa ly'otuyisizzaamu era olikuŋŋaanyiza mu nnyumba gy'oli kitaawo ne nnyoko ne baganda bo n'ennyumba yonna eya kitaawo. Era bwe kityo omuntu yenna aliva mu miryango egy'ennyumba yo mu luguudo omusaayi gwe guliba ku mutwe gwe naffe tetulizza musango era omuntu yenna alibeera naawe mu nnyumba eriko akatambaala akamyufu ku ddirisa omusaayi gwe guliba ku mutwe gwaffe bw'alikwatibwa omukono gwaffe. Kaali kabonero k'amaanyi ddala. Akabonero kano abantu ba Katonda bwe baali nga bawamba ekibuga Yeriko, kubanga mumanyi Yeriko nga bwe yazikirira okukyetooloola, naye ennyumba ya Lakabu yaliko akabonero. Lwaki akabonero akaaliko kaali katambaala era nga kamyufu? Akatambaala akamyufu kano akaali ku nnyumba eno kaali kategeeza omusaayi guli ogwasiigibwa ku miryango mu nsi ey'e Misiri. Yensonga lwaki si katambaala keeru era si katambaala akaddugavu naye katambaala kamyufu akaali kalina okuteekebwa ku ddirisa. Lakabu mwe yayisa abakessi nga bakka balyoke bagende. Ekirala ate nga kikulu, abantu ba Lakabu bonna baali beetaaga okulokolebwa baali balina okubeera mu nnyumba eriko akabonero. Era omuntu yenna yandifulumye ebweru omusaayi gwe tegwandibaliddwa ku Bayisirayiri. Era singa waliwo eyandimukutteko ng'ali mu nnyumba eriko akabonero akakatambaala, akabonero akayamba Lakabu okulokoka, Yeriko bwe yali ng'ezikirira Lakabu ye yawona. Omusaayi ogwasiigibwa ku miryango kabonero akaalokola abaana ababereberye n'ebibereberye byonna eby'omu Bayisirayiri. Misiri bwe yali ng'ezikirira. Kaakano ng'okuzikirira kujja mu ngeri ey'entiisa. Okuzikirira okunaatuuka ku bagezi era n'abo ab'amagezi amatono. Waliwo akabonero ak'okuteekebwa ku bantu ba Katonda. Akabonero kano malayika azikiriza bw'anaaba ng'azikiriza wa kukasoma era abalina akabonero bokka be banaalokolebwa. Mukama waffe aweebwa ekitiibwa.
yensonga lwaki bamugamba nti genda okuba omukadde okuba omuvubuka era n'omuwala omukulu eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa omuntu yenna anaasangibwa nga talina kabonero akabi kakumutuukako mu biro eby'omu maaso waliwo akabonero ak'okutulukola oyinza okwebuuza nti akabonero kano ke kaluwa akabonero kano si sitampu oba akabonero akalabika ku ngulu naye wadde tekalabika ku maaso malayika ye akasoma era akalaba naye kwe kunywerera mu mazima mu magezi ne mu by'omwoyo omuntu yenna nga takyanyeenyezebwa abantu bwe baliba nga bakkiriza akabonero k'ensolo olw'okukkiriza okufugibwa obufuzi bw'ensi eno abalala bo baliteekebwako akabonero ka Katonda era basalewo okuba abawulize mu bufuzi bwayo. Njagala mbabuulire nti olugendo lw'obukristaayo kuba kusalawo. Ekigambo kya Katonda kiraga lwatu awatali kukakibwa wabula okusalawo. Akabonero ka Katonda mu bigambo ebitonotono batugambye nti si sitampu wadde wabula tulina okulowooza nti kabonero akasomebwa malayika wa Mukama. Abamu bagamba nti waliwo ekintu ekijja kye bayita microchip kye bagenda okututeekamu ne bagamba nti sijja kukkiriza kunteekamu microchip. Omulala n'agamba nti waliwo ekintu kye batuteekako nga sitampu ku kyenyi omuntu yenna ng'ayinza okumanya nti olina akabonero ka Setaani. Naye mukwano gwange njagala nkutegeeze nti ezo nteekateeka za mulabe abantu babuzaabuzibwe akabonero ka Katonda kabayiteko kyokka nga baakwata akabonero k'ensolo. Kyannaku nnyo njagala obategeeza nti akabonero ka Katonda si sitampu kye balikuba ku kyenyi oba microchip eriteekebwa ku mukono. Akabonero ka Katonda ze mpisa ze. Empisa za Katonda ke kabonero akasinga ebirala ate era akabonero k'ensolo ze mpisa za Setaani, empisa za Setaani zennyini. Nga tugenda mu maaso tujja kubiraba bulungi era mbagamba nti akabonero ka Katonda kateekebwa ku kyenyi ky'abantu ba Katonda okuva lwe beewaayo eri Katonda. Akabonero ka Katonda tekateekebwa ku bantu ba Katonda olunaku lumu naye mulimu Katonda gwakola okulongoosa ebirowoozo by'abantu be n'okunywereza abantu be mu mazima bwe tusomye. Okunywerera mu mazima okuwangula ekibi kwe kuteekebwako akabonero ka Katonda. Omulimu guno ogukolebwa mu ngeri y'omwoyo ekigendererwanga kwe kuteeka ku bantu akabonero akatalabibwa na maaso gukolebwa kaakano era mangu ddala gujja kuba guwedde nga gutuuse ku nkomero y'ekiseera ekyekisa. Omulimu guno gutandika eri buli mukristaayo ku lunaku lwakyukiddeko era ku ye ne guggwa ku nkomero y'ekiseera kye yaweebwa ekyekisa oba ku nkomero y'obulamu bwe ng'avudde mu balamu. Bw'atyo omulimu Katonda gw'abadde akola mu muntu oyo nga bw'abadde amutereeza nga bw'abadde amulongoosa biba bikomye kubanga ekiseera kye ekyekisa kiba kikomye era n'obulamu bwe buba bukomye. Teri mulimu mulala Katonda gw'aba akyayinza okukola mu ye Katonda aba amaliriza okuteeka akabonero ku bantu be. N'olwekyo si mulimu ogukolebwa olunaku lumu naye kwe kunywezebwa mu mazima kwe kuweebwa empisa za Katonda ne tweyongera okukulira mu Kristo. Ekiseera kino kiyinza okuba okufa kwe oba enkomerera y'omusango gwe. Omulimu guno gukolebwa bamalayika ba Katonda awamu n'omwoyo omutukuvu. Ekigendererwanga kwe kuwandiika mu bulamu bwa buli akkiriza okuluŋŋamizibwa Katonda n'emisingi gy'amateeka ge nga n'etteeka ery'okunamu eriri. Ntegeeza abantu nti amateeka ga Katonda ly'eddaala eryawaggulu ennyo lye tulina okutuukako era amateeka ga Katonda gakwatagana n'akabonero ka Katonda okuwandiikibwa mu magezi gaffe. Era Katonda bw'ayogera mu Ezekyeri era ne mu Yeremiya oba mu Bayebbulaniya nti nditeeka amateeka gange mu mutima gwammwe era mu magezi gaabwe ndigawandiika.
ekyo kiyitibwa okuwandiika amateeka ga Katonda mu magezi gaffe, kye kiyitibwa okulongoosebwa, era kwe kuweebwa akabonero ka Katonda ku kyenyi. Y'ensonga lwaki bwe tusoma mu kitabo ky'Okuva, Katonda yali yagamba abantu be nti amateeka gange gano ganaabeeranga mu maaso gammwe, ako kabonero ku kyenyi. Onoogasibanga okuba akabonero ku mukono gwo, ako ke kabonero ak'oku mukono. Katonda yali yagamba Abayisirayiri okusiba ebiragiro bye ku kyenyi wakati w'amaaso okuba akabonero ku kyenyi, era n'oku mikono okuba akabonero ku mukono. Bino bitegeeza ki? Kitegeeza nti twetaaga okuweebwa empisa za Katonda, era okuweebwa empisa za Katonda si kintu kya kulowooza bulowooza, naye kirabikira mu bikolwa mu bulamu bwaffe obwa buli lunaku. Njagala obategeeza nti omulimu guno nagwo nga bwe twayogera ku mulimu gw'okuweebwa awamu n'omusango, omulimu gw'akabonero akaweebwa abantu ba Katonda gugenda mu maaso era guliba lumu, omulimu guno guliba guwedde. Mbabuulira nti bwe guliggwa n'ekiseera eky'ekisa kiriba kiwedde ku muntu ono, era n'okuweebwa nakwo kuliba kuwedde. Waliwo ebigambo ebikulu bye njagala okusoma, era ebigambo bino biraga akabonero nga kamaze okuteekebwako mu kitabo ky'ebyokubaawo mu nnaku z'enkomerero, peegi 134. Nja kusomayo ebigambo si bingi, wagamba nti nga tetunnaba kuyingira mu kiseera kya kulaba nnaku, twali twamala okuteekebwako akabonero ka Katonda omulamu. Mbagamba nti okuyigganyizibwa kwe njogerako teri ali kutuukako nga talina kabonero ka Katonda, kubanga omuzaana wa Mukama agamba nti mu kiseera kino ffenna tuliba twamala okuweebwa akabonero ka Katonda. Awo ne ndyoka ndaba bamalayika abana nga batempewo ennya. Okutandika kw'okuyigganyizibwa kwe kuyitibwa okuteebwa kw'empewo, n'olwekyo bamalayika balina okuta empewo nga ffenna twaweebwa akabonero. Kaakati oba tumanyi nti okuyigganyizibwa kugenda kutandika? Ffenna tumanyi nti amateeka ga Sande gaamala dde okuteekebwawo. Okuyigganyizibwa ne tubanga tukulaba kumpi mu nnaku ntono ddala. Mulowooza ebulayo bbanga kyakabonero nga kakyatuweebwa? Oba okuyigganyizibwa kulituuka buli muntu wa Katonda nga yateekebwako akabonero, abamalayika nga baalaga nti abantu ba Katonda baamala okubalibwa n'okuweebwa akabonero? Temulaba nga tusigazza ebbanga eggere okuteekebwako akabonero? Nga tetunnaba kuyingira mu kiseera ekyokulaba ennaku, twali twamala okuteekebwako akabonero ka Katonda omulamu. Awo ne ndyoka ndaba bamalayika abana nga batempewo ennya, n'endaba enjala, kawumpuli n'ekitala, eggwanga okutabaala eggwanga n'ensi yonna n'etuuka mu kutabanguka. N'endaba malayika nga banguyirira nga badde eno n'eno mu ggulu. Malayika eyalina akakompe aka bwino w'omuwandiisi n'akomawo okuva ku nsi n'ategeeza Yesu nti omulimu gwe guwedde, abatukuvu ababalibwa era ne bassibwako akabonero baamala dde okubalibwa. Olwo ne ndaba Yesu eyali aweereza mu maaso g'essanduuko eyalimu amateeka 10 ng'asuula ekyoterezo kye wansi. Yagolola emikono gye n'eddoboozi eddene nti kiwedde. Omulimu gw'okuteekebwako akabonero bwe gunaamala okuggwa, bamalayika bakola omulimu guno ne bakomawo nga bava ku nsi ne basanga Yesu w'awatukuvu w'akolera omulimu gw'okutabaganya n'ogw'okusala emisango. Baali mugamba nti okuteekebwako akabonero kikoze ki? Kiwedde. Omuzaana wa Katonda yalaba Yesu ng'addira ekyoterezo ky'abadde aweererezaako okusaba kw'abatukuvu ng'akisuula wansi, ekitegeeza nti okusaba kw'abantu tekukyabagasa, kyabaasaba baasaba, era okugaba omukisa nga kyaggwa, n'alyoka ayogera n'eddoboozi eddene nti kiwedde. Kaseera katono nnyo akasigadde, oluganda njagala nkutegeeze nti akaseera katono, naye nga bwe kyali kakyaliwo. Naye newankubadde eggwanga litandise okulumba eggwanga linnaalyo n'obwakabaka obwakabaka bunnaabwo, tewannabaawo kulwana kwa nsi yonna, wabula
bamalayika abana bakyakwatiridde okutuusa abaweereza ba Katonda lwe banaateekebwako akabonero ku byenyi byabwe. Olwo nno obuyinza bw'ensi bujja kukuŋŋaanya amaanyi olw'olutalo olukomererayo. Mangu ddala omuntu yenna atalina kabonero ka Katonda agenda kuteekebwako akabonero k'ensolo. Kituufu ddala ekigambo kya Katonda kitugamba nti abantu tebannateekebwako kabonero ka nsolo, kubanga abantu balinze obubaka obusembayo obubajja mu kubuusabuusa, naye akabonero ka Katonda ko kali mu kututeekebwako. Mbagamba nti abantu bonna abanaasigala nga tebateekeddwako kabonero ka Katonda baakulabika mu banaateekebwako akabonero k'ensolo. Baliba baagaana amazima era nga baagaana okulongoosebwa amazima. Malayika eyakomawo okuva ku nsi yalangirira nti omulimu gwe guwedde, ekigezo ekikomererayo nga kimaze okubeerawo ku nsi, era n'abo bonna abamaze okwekakasa nga bawulize eri ekiragiro kya Katonda, nga bamaze okuteekebwako akabonero ka Katonda omulamu, olwo Yesu ajja kukomya okuwolereza kwe mu kifo ekitukuvu mu ggulu, ayimuse emikono ayogere ebigambo ebigamba nti ayonoona abeere ng'akyayonoonera omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era omutuukirivu abeere ng'akyali mutuukirivu, era omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu, n'eddoboozi eddene nti kiwedde. Ebigambo bino byakwogerwa mu kiseera malayika ateekako akabonero waaligendera mu ggulu n'agamba Yesu nti okyakola kiwano. Abatukuvu bamaze okubalibwa era bateekeddwako akabonero, kyawedde, teri muntu akyayinza kwenenya. Awo Yesu n'alyoka agamba nti kiwedde. Owooluganda omulungi, ekigambo kya Katonda kitugambye nti ekyali akaseera katono, naye obanga tumanyi nti okulangirwa kwa Sande kutusemberedde ddala, oba tukkiriza nti enteekateeka zaayo zonna zaggwa, era nga tumanyi nti ekiragiro kya Sande kirina okubaawo, ng'akabonero ka Katonda kali ku bantu be, kubanga yo Sande yakulangirirwa, naye eriyo abalina okwenenya olw'okulangirirwa kwa Sande, kubanga tebannamanya mazima, nabo balina okuteekebwako akabonero. Naye okuyigganyizibwa bwe kulitandika, jjukira Sande bw'erirangirirwa, okuyigganyizibwa tekulitandikirawo, kubanga Katonda ajja kulinda abantu abo abavudde mu kubuusabuusa olw'okulangirirwa kwa Sande. Abo baagambanga nti bwe tuliraba ebintu bino nga bituukiridde tulyewaayo eri Katonda, Katonda ajja kubawa omukisa ogw'okwewaayo, naye Katonda ajja kubalinda ekiseera kitono. Era okuyigganyizibwa bwe kulitandika, okuteekebwako akabonero ku bantu kiriba kikomye, era n'ekisa kiriba kiwedde. Era njagala obbagamba nti amazima gwe Omwadiventi mu bantu abalina omukisa gw'okuteekebwako akabonero nga Sande erangiriddwa toliimu, kubanga abaliteekebwako akabonero nga Sande erangiriddwa beebo abalyenenya olw'okulangirirwa kwa Sande. N'olwekyo teri muntu amanya amazima alyenenya olw'okulangirirwa kwa Sande, naye abo abaamanya amazima baliba baamala dde okuteekebwako akabonero ka Katonda. Katonda alindirira abalala abalina okwaniriza amazima olw'okuggyibwa mu kubuusabuusa olw'okulangirirwa kwa Sande. Abo Katonda alibalindirira ekiseera ekigere, era ng'abamanya amazima bwe balyawulibwamu enjuyi bbiri, abamu ne bakugoberera ne kubagasa era ne bateekebwako akabonero ka Katonda, abalala mu Baadiventi ne bagaana amazima. Bwe kiriba ku baamawanga baakuweebwa ekiseera nga Sande erangiriddwa okutuusa ku ntandikwa y'okuyigganyizibwa, naye nabo balyawulibwamu enjuyi bbiri. Abamu ku bo baliteekebwako akabonero ka Katonda, kyokka abalala bakagaane. Ebintu bya Katonda kusalawo era ddembe lyokka, y'ensonga lwaki Katonda talina gwakaka naye yeegayirira. Ffe abalina amazima gonna, ffe abatalina kye tutamanyi, Katonda ayagala kukola mulimu mu mitima gyaffe, atukyuse mu bye tulowooza. Omulimu gw'okutulonda bujja mu bwongo bwaffe, era kino kye kiyitibwa okututeekako akabonero. Ate mbagamba nti omukisa guno gwe tulina mu biro eby'omu maaso, oluggi lujja kuba luggaddwa, omukisa guno nga guguliddwa eri abalala bonna abataliiko kye bamanyi. Bali abalyenenya mu ssaawa ey'ekumi abaligulirwa oluggi nga kuffe luggaddwa, era oluggi luno lwakuggulwa mu bbanga eggere okuva ku kulangirirwa kwa Sande okutuuka ku kuyigganyizibwa. Nabo baliba baawuliddwamu enjuyi bbiri, buli omu ng'alina oludda mw'ayimiridde. N'olwekyo buli omu ng'ali mu kukwata ekifo wansi w'ebbendera. Gw'oli wansi wa bbendera y'ani? Akabonero ka Katonda kintu kikulu,
era buli omu alina okubaako oludda kwagwa. Ate n'ekirala nga sitampu bwe talina kuteekebwa walala naye ku biwandiiko ebituufu, n'akabonero ka Katonda si kakuteekebwa kw'oyo alabise yenna, okujja kw'oyo alina empisa za Kristo nga yeewaayo eri Katonda n'afuuka ekitonde ekyanaazibwa mu musaayi gwa Kristo, era nga yafuulibwa buggya olw'obutuukirivu bwa Kristo ng'amateeka ga Katonda bwe galagira, ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa, Abefeso 1:13. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu wa Katonda eyabateesako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Twalabye nti okuteekebwako akabonero kikolebwa bamalayika n'Omwoyo Mutukuvu. Akabonero ka Katonda akaliteekebwa ku byenyi by'abantu ba Katonda omulamu kye kiruwa. Kabonero akatalabikira maaso ga buntu, naye bamalayika ba Katonda bo bamanyi okukasoma, kubanga kyetaagisa malayika azikiriza okulaba akabonero ako ak'okununulibwa. Malayika alina akakompe n'ekkalaamu, alina okuwandiika akabonero ku kyenyi ky'abantu abeeyawula ku bibi n'aboonoonyi, era aligobererwa malayika azikiriza. Bwe twasomye mu Ezekyeri 9 olunyiriri olw'okuna okutuusa ku lw'okutaano. Owooluganda omwagalwa, twetaaga okulowooza ku kabonero ka Katonda ng'empisa ze ke kalina okuteekebwa ku kyenyi, naye ate akabonero ka Katonda bwe kamala okuteekebwa ku kyenyi, Katonda waakuwa abantu ekiseera kalabikire mu bikolwa ne mu mpisa zaabwe nga bagondera amateeka ga Katonda. Ate era bwe tusoma Bayibuli etulaga nti Sabbiiti kabonero ka Katonda. Naye oyinza okwebuuza nti lwaki Sabbiiti kabonero ka Katonda ate nga yagambye nti empisa za Katonda ke kabonero ke? Ensonga emanyikiddwa bulungi era etegeerekeka, kubanga Sabbiiti yeenaalaga nti abantu balina empisa za Katonda. Mu ngeri ki? Sabbiiti eriraga nti ke kabonero ka Katonda wakati wa Katonda n'abantu be, naddala okuba nti Sabbiiti yakukyayibwa mu nnaku ez'enkomerero. Njagala okubategeeza nti mu biseera by'abatume waliwo ekintu ekyalangaga omuntu oba wa Katonda oba si ye. Ekyalaganga abantu nti bano bantu ba Mukama oba si bo. Mu biseera by'abatume si Sabbiiti mu kiseera ekyo, kubanga mu kiseera ekyo abantu bonna baakuumanga Sabbiiti. Abakristaayo lwe lunaku olw'okuwummulirako olwaliwo. Abalala baali bakaafiiri nga tebasinza Katonda ku Sabbiiti. Naye ekyali ekikulu mu kiseera ky'abatume kwe kukkiriza n'oyatula nga Yesu bw'ali Masiya naddala, kubanga Abayudaaya baali baalindiridde Masiya eyali agenda okujja, era nga basaddaaka saddaaka ezaamutegeezanga, era kubanga tebakkirizanga nti Yesu ow'e Nazaaleesi ye Masiya mulindwa. Y'ensonga lwaki enjiri eyaliwo mu biseera ebyo yali yakutegeeza abantu nti Yesu ow'e Nazaaleesi ye Masiya gwe baalindiriranga. Abooluganda mbagamba nti Abayudaaya baagaana okukkiriza Yesu nga bw'ali Mesiya okutuusa bwe baalangirira nti oyo anaayogeranga mu lwatu nti Yesu ye Masiya wakugobebwanga mu kkanisa n'okuweebwa ebibonerezo ebirala. Ekibonerezo kino ekyateekebwawo olw'abo abanakkirizanga nti Yesu Omunazaaleesi ye Masiya ne babyatula, kyawaliriza abazadde b'oli eyazaalibwa nga talaba. Yesu bwe yawonya, bwe baamubuuza nti oba ddala omwana waabwe, ne bababuuza oba ddala yazaalibwa nga talaba, ne bababuuza ekyamuzibudde amaaso. Naye abazadde ne baddamu nti tumanyi ng'ono ye mwana waffe era nga yazaalibwa nga muzibe w'amaaso, naye bw'olaba kaakano ekyamuzibudde tetukimanyi, so n'eyamuzibula amaaso tetumumanyi. Mumubuuze musajja mukulu. Mu Yokaana essuula ey'omwenda wansi baawandiika bw'ati nti ekyaboogeza bwe batyo si kuba baali tebamanyi eyamuzibudde amaaso, naye bajjukira ekiragiro ekyaweebwa nti oyo yenna alyatula nti Yesu ow'e Nazaaleesi ye Masiya aligobebwa mu yeekaalu. Ne batya ekibonerezo kino, ne batya okujjukira Yesu naye yali omuzibe ye ng'amuweera obujulirwa.
mbategeeza abooluganda nti bwe tusoma mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi mulimu ebigambo bangi bye bakozesa mu ngeri embi. Bangi bwe basoma ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo olirokoka, osanga abasumba abamu nga bagamba abagoberezi baabwe nti yatulanga bw'ali Masiya, yogera nga bwe yakulokola. Bwe bamala ne bamugamba nti kati nno olokosi. Naye ow'omukwano bw'osomanga Bayibuli olina okwebuuzanga nti lwaki kyayogerwa bwe kiti? Weebuuzenga nti kyayogerwa ddi? Mu kiseera ky'abatume omuntu bwe yayatulanga nti Yesu ye Masiya, lwaki kyayogerwa nti bw'oyatula n'akamwako nti Yesu ye Masiya olirokoka? Kubanga teri eyayinzanga okumala gaatula Yesu ku mumwa bumwa, kubanga okukyogera kyokka kwabanga kweyitira kibonerezo kya kufa. N'olwekyo oyo yenna eyakyogera nga mu lwatu yaweebwanga ekibonerezo ky'okuttibwa, era y'ensonga lwaki abazadde b'omwana oli baagaana okukikakasa nga bakimanyi. Nga bwe kyali mu biseera by'abatume, eri oyo eyayatulanga Yesu nti ye Masiya bwe kigenda okuba ne ku Ssabbiiti mu biro ebiri mu maaso. Olwaleero omuntu ayinza okugikkiriza naye nga talina kabonero ka Katonda, naye mu biseera eby'omu maaso teri alimala gakkiriza Ssabbiiti, kubanga okugikkiriza kuliba kweyitira kufa. Eyo y'ensonga lwaki erifuuka akabonero ka Mukama n'abantu be yeeriraga Katonda ddala nti abo bantu ba Katonda. Ekiragiro kino kiriba kyakabi ddala nga mulimu okugibwako obukuumi bw'eggwanga lye era n'okwawukana n'eŋŋanda ze n'emikwano gye. Teri alikkiriza Ssabbiiti ku mumwa bumwa kyokka oba kungulu, erikkirizibwa oba abaakyuka mu mitima bokka, abantu abalina empisa za Katonda mu bo, abantu abayinza okusalawo okufa mu kifo ky'okukola ekibi bokka, be banakkiriza Ssabbiiti ng'okukkiriza Yesu mu kiseera ky'abatume bwe kyali. Tewali yandimukkiriza ku mumwa kyokka, kubanga kwali kweyitira kibonerezo kya kufa. Y'ensonga lwaki abooluganda etteeka lya Ssabbiiti likulu nnyo era lirimu akabonero ka Katonda. Njagala nate tusome mu Bayibuli tulabe Nabbi Isaaya essuula 8 olunyiriri lwa 16, Nabbi Isaaya essuula 8 olunyiriri lwa 16. Katulabe etteeka lya Ssabbiiti nga bwe liri akabonero n'okukakasa nti omuntu alina akabonero ka Katonda. Isaaya essuula 8 olunyiriri olw'16 otugenda okusoma tulabe nga akabonero ka Katonda bwe kali, era mu ssuula eno wagamba nti sibira ddala okutegeeza osse akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Ekyawandiikibwa kino kikulu nnyo. Sibira ddala okutegeeza osse akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Wulira okunnyonnyola kw'ekyawandiikibwa kino. Manyi nga bangi tebakitegeera nga bwe kisaanidde, naye Katonda ayinza okukitutegeeza ng'ayita mu ngeri bw'eti gye yateekateeka okututegeeza ekigambo kye. Bwe bagamba nti sibira ddala okutegeeza osse akabonero ku mateeka, kitegeeza ki? Mukama agenda kukitulaga mu lutalo lunene. Mukama alagira ng'ayita mu nnabbi omu nti sibira ddala okutegeeza osse akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Isaaya 8:16. Envumbo esiba amateeka ga Katonda esangibwa mu tteeka eryokuna. Etteeka lino lyokka erya Ssabbiiti mu mateeka 10 lye liraga erinnya lya Katonda n'ekitiibwa kye ng'omuteesi w'amateeka. Limwogerako nga ye mutonzi yatonda eggulu n'ensi, era bw'etyo ne liraga nga ye yekka agwanira okuweebwa ekitiibwa n'okusinzibwa awatali amwenkana. Ng'oggyeko ekiragiro ekyo, tewali tteeka ddala lyonna mu mateeka 10 ekiraga obuyinza bw'omuteesi w'amateeka. Envumbo yaggyibwa ku mateeka Ssabbiiti bwe yakyusibwa olw'obuyinza bwa Paapa. Abayigirizwa ba Yesu baayitibwa mu kugizzaawo nga basitula waggulu Ssabbiiti ey'etteeka eryokuna liddewo mu kifo kyalyo ekituufu ng'ekijjukizo ky'omutonzi era akabonerako obuyinza bwe. Y'ensonga lwaki ekyawandiikibwa kino kigambye nti sibira ddala okutegeeza osse akabonero ku mateeka.
amateeka bwe gataba amateeka eryokuna gabanga ekiwandiiko ekitaliiko sitampu gaba tegalina kabonero era etteeka eryokuna bwe lyakyusibwa bagamba nti akabonero kaali kaggiddwa ku mateeka ga Katonda. Y'ensonga lwaki oluvannyuma ebigambo ebiri mu Isaaya byayogerwa Isaaya 5:8 kantandikire ku nnyolo 11 era Mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna nakusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onoobanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzi lw'amazzi agataggwamu mazzi n'abo abaali kuvaamu balizimba ebifo eby'edda ebyazika olizza emisingi egy'emirembe emingi era oliyitibwa nti muzibi wa bituli muzza w'amakubo ga butuukirivu. Okweyongerayo ne batugamba nti tolinyiriranga Sabbiiti. Ebigambo bino bitegeeza ki? Nti abali kuvaamu balizimba ebifo eby'edda ebyazika oliyitibwa muzibi wa kituli era nti oli muzza w'amakubo ga butuukirivu. Ebigambo bino bitegeeza ki? Ebigambo bino kye bitegeeza kikulu. Ku kino ekiyitibwa omulimu gw'okuzza obujja ekkanisa, wulira abayigirizwa ba Mukama kye baalina okukola nga bazza Sabbiiti mu kifo kyayo, amateeka galyoke gabe n'akabonero, bawandiika bwe bati. Era oliyitibwa muzibi wa kituli, muzza w'amakubo ga kutuulamu. Bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku Sabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe ku lunaku lwange olutukuvu, Sabbiiti n'ogiyita essanyu olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa, n'ogisaamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe so nga tonoonya by'oyagala ggwe, era toyogeranga bigambo by'oggwe, kale n'olyoka osanyukira Mukama. Obunnabbi buno era butuukana ne mu kiseera kyaffe. Anti amateeka ga Katonda gamenyebwa Luumi bwe yakyusa Sabbiiti, naye ekiseera kituuse okuzzaawo Sabbiiti ya Katonda. Amateeka ga Katonda gateekebwamu ekituli. Abatume ba Katonda baali balina okukizibikira. Amateeka ga Katonda gateekebwamu ekituli. Abatume ba Katonda balina okukizibikira. Amateeka ga Mukama ne bugazzibwako akabonero. Ekyayogerwa nti sibira ddala okutegeeza ossa akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Obunnabbi buno era butuukana ne mu kiseera kyaffe. Anti amateeka ga Katonda gamenyebwa Luumi bwe yakyusa Sabbiiti, naye ekiseera kituuse okuzzaawo Sabbiiti ya Katonda ekituli kirina okuzzibwa. N'emisingi gizzibwe bujja. Katonda waffe aweebwe ekitiibwa. Nti oliyitibwa nti muzibi wa bituli, muzza w'amakubo ga kutuulamu. Sabbiiti erina okuzzibwa mu kifo kyayo. Sabbiiti yatukuzibwa olw'Omutonzi okugiwummulirako era n'agiwa n'omukisa. Ne Adamu nga tannayonoona yagikuuma mu lusuku olutukuvu Adeni. Era n'oluvannyuma Adamu bwe yagwa naye ne yeenenya era ne bwe yagobebwa mu lusuku lwe olulungi. Bwe kityo Katonda alina okuba n'abantu abanazzaawo Sabbiiti mu kifo kyayo. N'olwekyo owooluganda naawe mwannyinaze njagala okutegeeza nti Katonda alina enteekateeka ennungi gy'oli, newankubadde ng'olina okusooka okumanya akabonero ka Katonda ku kyeyi, kwe kubanga okukuuma Sabbiiti ne bw'oba ng'olina okufa. Kinaaba kiraganga bwe kitali kyakumumwa bumwa oba kwogera bwogezi, naye nti bisimbye emirandira mu bwongo bwo, nti kikuutiziddwa mu mutima gwo, nti malayika yabikuutiriza ddala mu ggwe era bikwafu. Nkutegeeza nti teri n'omu anaakuuma Sabbiiti mu biseera eby'omu maaso nga talina kabonero ka Katonda ku bwongo, empisa ze nga teziwandiikiddwa mu mateeka ga Katonda. Nga bwe wali toyinza kwatula Yesu mu lujjudde nga biri kungulu, naye wali olina okubanga wakyuka n'okuyimirira ku Sabbiiti, olina okubanga wakyuka. Waliwo ebigambo bye njagala okusoma nga bwe tusemberera okumaliriza, naye olutalo n'okumanya kiki Katonda kyayagala ku bantu be kikulu nnyo. Ebigambo bye tugenda okusoma bikulu nnyo era mbyagaliza omuntu yenna kubanga birungi. Ebisooka ngenda kubisoma ku peegi 235 mu kitabo Select Messages,
volume eyokubiri nga twogera ku tteeka lya sabbiiti nga bweri akabonero wagamba nti wano ku peegi 369 mu kitabo Selected Messages volume eyokubiri tulina ensonga enkulu ddala etuleetera okussaamu sabbiiti ey'amazima ekitiibwa. Katonda awewe ekitiibwa era n'okugiwagira kubanga kabonero akawula abantu ba Katonda n'ab'ensi. Olwaleero oyinza obutakiraba nti kabonero akawula abantu ba Katonda n'ab'ensi, naye mu nnaku ez'omu maaso kirirabika nti ke kabonero akawula abantu ba Katonda n'ab'ensi. Kirirabika nti buli mulembe Katonda abeera n'ekiraga abantu be era nga kibagatta. Ng'akabonero bwe kateekebwa ku nnyumba bwe kaalaga nti mu nnyumba eyo tewali mwana ow'omu nnyumba eyalina okufa, ng'akabonero akateekebwa ewa Lakabu bwe kaalaga nti ayawukanye n'abantu abalala ab'omu Yeriko n'abantu ba Katonda balina akabonero akabagatta. Ate akabonero kano si kakungulu naye kalina emirandira mu mutima. Kabonero akalaga okwenenya kwabwe era n'okukyuka kwabwe. Si kintu nti bw'obakuba bajja bivaamu naye bayinza okukkiriza okufa kubanga bisimbiddwa mu bwongo bwabwe. Bigambo bino birungi nnyo. Tulina ensonga enkulu ddala etuleetera okussaamu sabbiiti ey'amazima ekitiibwa. Katonda wewe ekitiibwa era n'okugiwagira kubanga kabonero akawula abantu ba Katonda n'ab'ensi. N'olwekyo etteeka ensi lyenyooma abantu ba Katonda baakulissaamu ekitiibwa ddala. Amiina. Abatakkiriza bwe banyooma ekigambo kya Katonda, ekyo ky'ekiseera ky'okuyitibwa kw'Abakalebu abeesigwa. Ekiseera kino baakunywerera mu kifo ky'obuweereza bwabwe awatali malala newankubadde okuddirira olw'okunyoomebwa. Ow'omukwano kubuulira nti abantu bangi bagamba nti Abadiventi boogera sabbiiti, naye mu nnaku ezijja ly'etteeka lyokka erigenda okwogerwako ennyo. Abakessi abatakkiriza baali beeteefuteefu okutta Kalebu. Yalaba amayinja mu ngalo z'abo abaali baleese amawulire amabi naye kino tekyamumalaamu maanyi. Abantu abalinga Bakalebu nga bagenda kulabika. Yalina obubaka era yalina okubuwaayo. Mu nnaku zino omwoyo ng'ogwa Kalebu gwakulabisibwa mu bantu abeesigwa. Baakulaba abantu nga baagala okubazikiriza naye baliba tebayinza kukyuka kubanga ekizibu kye balina kiriba kirina emirandira mu mitima gyabwe. Singa olugoye lw'oyambala n'olugyamu naye kiri mu bulamu bwabwe. Owa Zabbuli agamba nti obudde butuuse Mukama okukola emirimu kubanga baadibizza amateeka ago. Kyenvudde njagala ebyo bye walagira okusinga zaabu weewaawo okusinga zaabu ennungi. Abantu bwe basemberera Yesu Kristo bw'abeera mu bulamu bwabwe okuyita mu kukkiriza, okwagala kwe baagala amateeka ga Katonda kukulira ddala ne kutuuka ku kigera ekisukkuluma ku bunyooma ab'ensi bwe babanyoomamu. Tebagaagala kubanga gabalokola naye bagaagala kubanga Yesu yabasaasira. Tebayinza kutta tteeka lye ne bwe libalimu kubanga yabasaasira. Era owa Zabbuli agamba nti kyenvudde njagala ebyo bye walagira kubanga okusinga zaabu weewaawo okusinga zaabu ennungi. Abantu bwe basemberera Yesu Kristo bw'abeera mu bulamu bwabwe okuyita mu kukkiriza okwagala kwe baagala amateeka ga Katonda kukulira ddala ne kutuuka ku kigera ekisukkuluma ku bunyoomi ab'ensi bwe banyoomamu amateeka ga Katonda. Kino kyekiseera sabbiiti ey'amazima okutegeezebwa abantu okuyita mu bigambo ne mu biwandiiko. Okunyoomebwa era n'okujogebwa bwe birituuka ku tteeka eryokuna n'abo abalissaamu ekitiibwa kiriba kiseera obutakweka kukkiriza kwabwe eri abantu ba Katonda abeesigwa, naye ekyo kyekiseera eky'okuggulumiza amateeka ga Yakuwa nga bwe banjuluza bbendera eyandiikiddwako obubaka bwa malayika owookusatu, amateeka ga Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Owooluganda kikugwanira okulowooza ku kabonero ka Katonda, osaanye osabe Katonda okukola omulimu mu bulamu bwo bw'otyo ensi bw'eri kusitukira obe n'amaanyi. Wulira ebigambo bye tugenda okusoma nga tumaliriza mu kitabo kino ku peegi 385 wagamba nti akabonero ak'enjawulo akatutegeeza ebigambo bye ngenda okusoma bigamba nti ebigambo bye ngenda okusoma bigamba nti
akabonero akatutegeeza wagamba nti Sabbiiti kijjukizo Katonda kye yateekawo. Kabonero akalaga omulimu gwe ogw'obutonzi era kabonero ak'okuteekebwa mu maaso g'abo abatuula ku nsi. Tewali kwegatta n'abo abasinza ku Sabbiiti ey'ekifaananyi. Tetulina kwonoona biseera byaffe nga twetaba mu kuwakana n'abantu abamanyi amazima era baamulisibwa omusana singa baagaana okuwulira era ne bakyukira engero ezitaliimu. Nategeezebwa nga abantu bwe banaakola ekisoboka kyonna okukola nti enjawulo eri wakati w'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu n'abasinza ku Sande olunaku olusooka mu wiiki terirabika bulungi. Ensi yonna yakwetaba mu lutalo luno era ekiseera kitono. Kino si kiseera kya kussa wansi ebiraga gye tuli. Nalagibwa ebibiina nga birina erinnya ly'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu nga bawa amagezi nti bendera oba akabonero akatufuula ab'enjawulo tekalina kulabika nnyo. Wulira Abadiventi era ekintu ekituweewuunyisa mu kitabo kino wagamba nti tulina erinnya ery'enjawulo era tuli bantu banjawulo naye nti Abadiventi kungulu bo bagamba nti erinnya lino eritutegeeza n'akabonero akatufuula ab'enjawulo bireme okulabika. Nalagibwa ekibiina nga kirina erinnya ery'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu nga bawa amagezi nti bendera oba akabonero akatufuula ab'enjawulo tekalina kulabika nnyo. Era baali bagamba nti si nteekateeka nnungi eneeyamba ebigo byaffe okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Bendera etwawukanya n'abalala erina okutwalibwa mu nsi yonna okutuusa ku nkomerero y'ekiseera eky'ekisa. Mu kwogera ebiraga abantu ba Katonda abaasigalawo, Yokaana yagamba bw'ati: awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Ku Bikulirwa 14 olunyiri lwe 12 bw'agamba gano mateeka n'enjiri. Ensi n'amakanisa byakwegattira wamu okwonoona amateeka ga Katonda nga bajjawo akabonero ka Katonda era n'okugulumiza Sabbiiti yateekebwawo akabonero k'omujeemu. Naye Sabbiiti ya Mukama Katonda erina okuba akabonero akalaga enjawulo eri wakati w'abo abamuwulira n'abo abatamuwulira. Nalaba abamu nga bagolola emikono gyabwe okuggyawo ebbendera ya Katonda n'okuggyawo ekyo kyetegeeza. Abantu bwe bakkiriza era ne bagulumiza Sabbiiti ey'obulimba ate ne baleetera abantu abatakkiriza okuba abagoberezi ba Katonda baakutuuka abo ku mulembe gwa Yesu we baatuuka. Muganda wange, Katonda alina enteekateeka ennungi ku ggwe. Ayagala okukola omulimu ogw'amaanyi mu mutima gwo. Ayagala okuteekako akabonero era ayagala okuwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'otyo bw'olisisinkana olutalo olw'amateeka ago osobole okuyimirira nga tokankana, nga si kukuumibwa bufuzi bwa nsi naye okukuumibwa ye bwe wafuula ow'omukwano kwagaliza omukisa guno. Nkutegeeza nti omulimu gw'okuteekebwako akabonero gukolebwa kaakano. Kutegeeza nga malayika akola omulimu guno era agenda okuddayo mu ggulu ng'agamba nti omulimu guwedde ate gunaaba guwedde kwabo abaamanya amazima. So n'abo abatannamanya mazima baakuweebwa mukisa okuyiganyizibwa kulyoke kutandike. N'olwekyo eriffe omulimu nga gugenda kuggwa, malayika n'ayogera nti kiwedde, oliba mu ludda ki. Mukama akuyamba ate akaseera akatono akasigadde era katono ddala okakozese bulungi, kubanga omuntu yenna anaateekebwako akabonero waakulaba nnaku era ebibye biriba bikomye. Oyo ataateekebweko kabonero nkusabira mu buwombeefu obungi Katonda akuyambe mu linnya lya Yesu. N'olwekyo twebaze Katonda olw'ekigambo kye twakamala okuyiga nga tusaba Katonda akinywereze mu bulamu bwaffe n'okukituusa ku kigendererwa kye eky'okututuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga nate okkiriza ekigambo kyo kyogerwe. Tukwebaza kubanga ebiziyiza byonna wabijje mu kkubo. Omulabe si musanyufu, asanyuka olulimi lwaffe okulemwa oba okwogera obubi, naye tukwebaza kubanga oyimiriddewo olw'ekigambo kyo. Tukwebaza kubanga abaana bo bawulidde ekigambo kyo
era ne kibafuukira omukisa ogw'okusalawo obulungi. Tukwebaza olw'abantu abavudde mu butamanya ne mu kubuusabuusa. Tukwebaza olw'abantu abasazeewo okukozesa akaseera akatono akasigadde kaleme kubafiira bwereere. Tukusaba obawanirire, owanirire emyoyo gyabwe, bawe akabonero akakakasa nti osanyukidde okusalawo kwabwe okulungi, era olugendo lwabwe lwe batandise obawanga okulumaliriza n'emirembe. Ate otuwe okuwangula bwe tutyo bwe tusabye mu linnya lya Yesu. Amiina.